Kanyomozi. Mwana kuba muziki essanyu lyange. Manya bobimba bwabakadde somanyi nnyo. Aliwo bwabakadde kalo weetereze webereremu. Noscope Kalapozi gemanyi mwana yanabo musana banange babuzaako tuli mu Lwokusatu olusembayo mu mwezi gwa November. Naye mukama nkobaza okuntuusa wano. Omwaka oba gunoonya ki naye nedda manye ensonga lwaki. Ekyaka nkwoyo soma. Naye bingi byenfunye mu mwaka guno biringanga bisatu bye nayisusuubira bisatu byesajja kubyogerera wano sijja byogera bisatu nawe gamba gwe ekyo ye yasooka okyogera wano ewamwe ne waluma leka makaire sayini ne waluma eyo sayini oba ogitegedde ne waluma era kye kimu okutwaliza awamu kati atamanyi sayini gombe eri 07022336 nomanya kano bakambala lunaku ki olunaku olw'Emmande bantamu baali bamanyi nti olunaku olw'Emmande olina kwambala nga woosanze nedda kyonna olina kiyigira n'olunaku olw'Emmande batandikira mu ki yero Friday yambala ki olwokusatu bwotyo byonna muziko Best Vision butereevu bulambalamba mubiyigiragana ate bwetudda ku WhatsApp calls okuba bwe weeraba tunyumya waneno nga bitwala ali si bino byasooka twerekodingika video bakatwale bakaeditinge ate bakasindike osooka n'osimaili nga simaili ne basooka ne bagiraba ye nesooka neggwa nesooka n'ogamba hero ne basooka ne tukuddamu kono ne bakasindika ibe n'okweyagala okwo Abdalla Musoke akayimba kamuze ate tuberenga tukomawo n'obaka bamwe tutandike ne SMS zammwe muzirabe abasindise gwe sindika otumire byonna ogenda kuberanga obira butereevu ku muziko Best Vision bera utuvaawo abudunyiga ku mapesa go kuwona nakuwona Aida Mugonga bwe tumulabye omusumba Bujingo bamulabye bannange omusumba ngamanyira avu ekyabbeeyi kiba kyabbeeyi buli muntu yandifumbiddwa omusumba kakole mwana nebbanga lyange walabye sente obufumbo buli musente webunyuma bunyuma naye muganda wange waliwo emidde maaso awo abaki abasajja ababbi naye kalo era nagakookoogedde ntunulamu engeri Susan Makula gyanyumirwamu netunulya Rema Namakula engeri gyanyumirwamu teyamubba naye manyi muno nti abantu balintumira kulinnya esembeyo makula kuba buli balina makula bonna omwaguno gubagendedde kikane basembeyo galiwa nojijjamu munange omusumba bamukoledde birthday omukyala bannange kiki kino omusumba neyembola mu byonna ebigambo byeyogedde akagamba kasinza okumusesaamu yagambye and yes Susan my wife my wife yamwanjuddeko ebintu ebiriyo okumanya abantu beegirisa ayagala kwonona mwana baana nememujirira ddala omuntu nga mukyali mu bino era abamukyalawo omanyi abasajja abayaayi abasajja abafere kigamba you are my wife era nakubasajja biki kumba akulimbiraawo tunatulamunga ebigambo Susan bibamugamba kale senga nasooka kulaba gwe nga sinalaba Teddy kale senga gwe mukazi banna kyobanga amazima amatuufu gwagenda okaddiwa naye tannaba mumulaba gwagenda okaddiwa naye tannaba mumulaba gemazima matuufu nekitulamu Susan we bamubuuza ku graduation y'omusumba era Susan yaliwo ng'omukyala ne bamubuuza naye Susan ng'entuuyo yasimula entuuyo ne bamugamba bituufu mweyagala n'omusumba ko ye yes era bannamawulire sibanenya oba boogera bibogera bituufu ne bamugamba kati abantu mubakuba ebiwujjo bya laavu ko ye ekyo gwakyogedde tali musajja
womu. Mbutali musajja womu. Nagamba nti Nabana bayina waka. Naye omukazi mutya. Omukazi mutya. Wajira omusajja ku mukazi we. N'omujja ko ne yesayira ko n'abana n'abeera nasigala ko gweka ngalabira ddala gwogereza la first born. Anti munanga abasajja obuzibu bayina bumu bagenda ne baba wasamu abasose ne mwerabira be mulina okukola. Kati akana kajjane laavu omusumba bujinga kale abadde tumanyi bakuza ne birthday. Koledde birthday mweje mulete ne ndongo ku mikolo. Ne kaleeta bana bayimba akapera. Ne bayimba akapera. Nakuwire wa abamonde n'olusolo wabikola omanyi wabona nakwenda guli nakusana ne obayita webuzi bamuyimbidde kakapera bulijjo omukazi yategedde nti ebidongo abikowa mu kyaki nagamba kumugwirayo kapera ne baleeta akapera kyega mpala kapera akalala yesogolwaki kakati namudange yamukubya akapera yamukubana akapera kayesogolwaki yawunga ate batyo omusumba wadde katuuti nga ayanjula abantu nga wayanjula abakozi be kati nga bwabuuka makula amuyitako abantu olwamaze nga bamugamba nga toyanjudde makula nedda anti basanga babadde bakisuubira mbw alina omwanjula ntino nti alina okumwanjula naye nagenda fumbirwa omusumba ayishuwa naye olina kwesiba biring olina okuba nga okaluba nnyo omutwe kubanga gwobala ogenda omujja kayinza okubanga muzibu kati olina kufuna bangubu ng'omukyala gundi oyo ntekemu obukodyo abiri olaba nemugenda mukodi era negukusingira naye mukama wandize notase ggwanga nno omusango nti tusaze okwogera ku basumba omusango gwalina embabazi tumalako ogwo gwanzikita 100% omalako nosikopu nga tebamuleeta anti babatwala ku DNA mugana nosikopu nga tebamuleeta kawa nga tumulize ajjele bigana kumbe liza utisize zikolanga nedda katumayewo balina ke bawayo wano nga bamaze okujjako omusayi ne bafuna balike bakubane bagande mugezane muzifuna mugenda tutta kalinagebaita gal baina eddwaliro nno lya gavumenti ebintu biswaza bino eno eddwaliro ya gavumenti naye abasawo si ba gavumenti abasawo si ba gavumenti bawa abasawo musobola obeera nga mukolera gavumenti nino bwe temuli ba gavumenti nga mwina bemukolera ng'olina okubeera ng'ofuna bakala akapulayime kakati ndomunange twalina results nezigaana olugamba nti bannange omwana banosikopu kinoonya omwana waffe onoonya muganda wo njamu mumozio kale omwana kakati munnange ng'omwana talabikako tukananonyeza results ezikola ki ezifuluma munnange nga biro n'ebitumbu yali ki setup era omusumba gasitiniiga obwekawala nasaamu obudde bwe ennaku zaali meka satu zokka zenzijukira tugenda okukola nze satu zokka social media abafaananyi kati kafulumye bafotogridinze pasaiga ngaali mukomera ne bateekawo ayina embabazi ne babagamba hulukuti besiti obako bonna ani sibanyi nange naye nga munange omwana muwala ayina embabazi akyali waneri mukomera ku old kampala ku poliisi we bakyamukuumidde ebizibu bigenda kubona nga bivaayo nga bali mukuteekateeka ensonga zino bazongerao batya mu kkooti yekigenda kubeera kitya bye tulinda okuwulira naye nga mukigamwa nti buli muntu eyali behind this okwo bayita okusesema ssente okwo bayita okusesema ssente kati zigudde naye nze kati wembeera aba bakiri emabega alisi ntandika ogoba ku mpapula ezigenda eddubai nedda manyi kyenkola nzija paasa yemuga nkwetaata taasa oli muzadde nange kanfuka endiga zo ng'osaasira asobola naye manyi kwekitegeza omuntu okusuzaako mukomera oguma olaba otuukawo obutuuzi nokankanirawo mbuuzaako nze sifunanga wa experience kalemule yali ankoze otuukawo obutuuzi nga nokankanirawo nofa nolwala nokutuusizaawo nojula okukola ki okumukwana essaawa eyo naye okuteekayo ennaku esatu gobaiki ekitegeeza kale okutwalizaamu oba owulanga ozza obuto kubanga ekisooka baba bakutegeerera bagenda kuleba ogenda kunya okugenda kale nti outside osooka nosaba mbi nsaba okitegeera okubeeramu omanidde okwetaya kati kitegeeza omanyidde bayibuli egambye alitesa munne ekitala naye alifaaki kitala kyokka ye bayibuli emu nemaana egamba mbw ate sonyiwa kyokka ne yesu teyasonyiwa kale ebinyiiza nakwatamu kiri eri alitesa munne ekitala naye alifaaki omanyiza lwaki sisonyiwa lwansonga yesu bwe bamaliza bati okumutta enzikiza neekwata kalinze ngamba enzikiza bwe yakwata nga yesu yaziri gwe basse kiza teyabasonyiwa kalize mbasonyiwa ki abudala musoke munenezanazana
updates ezo musanga nga tuzibatusako muzikuyo nga bwezatambulanga era tujja kubeera nga tuzeelaborating buli kimu tubeera nga tukola mulekerawo okufera era tujja ba updates sindi kino kigenza bwa kiti kino kiri bwa kiti kino bwa kiri bwa kiti naye nga gwa musango gugenda mu maaso kubanga ye ali mabega waki wamikayimbwa Abdalla Musaka kayimba kamuko kadhali atatukomewa n'obubaka bwamwe ku muziko BSO Vision beerako tovaawo gwe mpale zange katandika butanzi tandikira makaga honorable lutalo lwa mpale obyawo sigalo gwende tanzibire empale jini oba bere bottom zibi abye mpale zange zidu mpale kikachi chichiyawo lwaki kankwata nako karaba kogo chimendi sambala mpale katandika butandisi honorable akagumba kenkeje kamulakidde revival band kikyereze lutweno honorable kyatandika ddi kyatandikira kulabunda about yawa gwakumanya tawusiga toyambala mpale chimusimatuse nga chimusimatuka kite Revival band onale bontasa ono mwana bambya sirikeye escheba kakutula echilazuku kabakaba chemmanya banjalinya mutwale mchalo erinya litumire sentongo bamugwanya mchala wagamba koye omwana muwoganire tumbya tene chilosi chakulaba so wasimbanga obukele munsikiza soba mutumbi nochene wange netsula mukwano kasi chakuziga kisenge change sichakulaba nono erwacho swaza botyo zomusajja ow'ekitiibwa kituuka kitakuba amawulire onazala mu mukomba boxi ekisooka olyanda eki ogwo nno musango n'okuzaalamu omwana wa mukyala musango ekyokusatu ndi wa mpeta mukeresi ya musango zijjudde misango kati yenze mwami misango byankukutu tobyanika mu bantu bali wabbali olyawo sigalo eggwanga bwe likimanya nswala jakuwa byoyagala kasitootanyanika mu bantu bali wabbali ugambye byankukutu tobyanika mu bantu bali wabbali olyawo sigalo eggwanga bwe likimanya nswala jakuwa byoyagala kasitootanyana wabbali olyawo sigalo ntegwanga bweli kimanya nswala nga basajja baswaza kulenga byakirowoozaako nti ntino nti agenda kuswala nti okuswala ki kululi eri nga akikola okamufudisa obutaga yakigeramu nti nyiiza okuswala akale bwatiba kusaini muno nti agenda kuswala naye bantu nina kyebalengera okwogera naye kankyerekereze kubanga nyizo kivuluga ati bafe oloba nagerera abazalibwa olunaku olwaleero amazalibwa amalungi naye nga temugenda beera nga mulya bweka keeki mugenda beera nga ate mulya ne serebu wamu olunaku leero gwe tuleese amanya ge amanyikiddwa nga Terry Michelle nga amanya ago ge manya ge original but erya sereba kwesa tanga twister yazalibwa ennaku z'omwezi November 27 1973 gye myaka 45 myaka 45 muyimbi akuba music wa hip hop shopper omulimu gwakola rapper ate producer wa music akuba instrument singer vocal n'ebirala bingi yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1989 we yatandikira up to now akyayimba ye muyimbi yatandika okufuna sente nga muto simanyi ba fresh kid amwerabidde naye nga ye muyimbi yatandika okufuna sente nga akyali mwana muto back to our messages ku noti musanvu noti biri ichenda mu biri abiri musatu mukaga okugenda kuberanga oyita ku WhatsApp calls no kuberanga osindika obubaka bwo tulina wona agambye Carol and Noscope nga munyumye banange wabula mwachi kuba Esther from Mpelere Empelere abantu b'Empelere batulabire Abdalla Musoke ojja kunfunirako waneno ku screen baberenga bagira babulungi in fact Kasagga baberenga bagira babulungi oli alabe obubaka bwe kwegamba FBS tebiri mu atate bali begamisa kwa abasatu babasinika basomaza bakati muzera bire mama mwazeta mu kuzisoma nga ziyitiridde obungi na
Nayemwe babikwano saba akayimba ka Princess Amira ngagamba atya Princess Amira ngagamba nti gubimba bamikwano Lwaki tokyogera kubanga temmanyi bino byetwagala yewalanye yekka tunafuna ddi amagulu amalungi twambale ebimpi kubanga singa ate teyandigalaye kukyogerako ye tunabyambalirawa katubyambalire wano hello babubu drop me Kyosaba by Chosen Becky thanks for the show asabe Kyosaba by Chosen Becky Chosen Becky bulamba bwatyo ye yaze wa Victor Kamenya ali mukwetonda ali mukwetonda lutalo si mwangu biga Kyosaba by Chosen Becky kale tujja kwera nga tukakufunira mu magezi sawayo akayimba kabada breakers kebayita ncheya hello Carol mwe bali kuwereza kare nyabo bale kubera ngo jiberako turi basanyufu nyorecho gena maso kati tubera kati yatuse ya marora kati uli yagala kwera marora nerongi nakukwasa simu bona mukuru bona zanyumuranga asaka kusinga bakuboja abonya hello anti wanchi hello kale baby nawe jebale bulamba ko liko BS wanji wa network wali isinu njibwa kube simu osokwe okufuluma ko munjuyo nofuna ndiso kabate wali womanyeri mukinalo gena mukinalo wa abamwe bale bagala ndera bakono ndera bakona wali gomanya muntu okumenya wati mutamo adawo okube simu by the way ulira chenjogana nawe musimu ku TV nga wera babwerabi okitegedde hello onakubye ku audio abakuba ku audio sagala njagala video sagala zino nyewe chagane bamwe okolanga mwana weka ku TV ngobela mufanya ya musoko koleka ku ABS TV enze babulira hello ogamba ta baby chibubu nga thank you darling let's go put on your minute right ndanguma mubili naye mutulinyiridde mwaka guno era gazolanga tali ammere kale ebifaananyi bya Bikira Maria ebifaananyi bya Bikira Maria kakati ekifaananyi kya Bikira Maria wanje oli waka kayinza butabera waka bonanga ekifaananyi nga kyanyumira mu nnyumba ekyo ekikulya emabega mwana musiramu wanje baby how are you we are fine darling mweyagalidde ku BS seba atuwadde n'omwana atubuuzeeko ekyozigeragera mu byafaayo ate soogenda ne ku Facebook page yaffe ABS TV Kawala kati gy'oli n'omwana wo gy'oli bulabalaba abantu bayagalidde mu kintu kino ne ku YouTube channel yaffe kati bakulengedde mukama katonda wange hello wanji hello holiday maker wanchi I drop you what wanchi oluzungu takawulidde banango oluzungu lwakuli treasure ogamba takayogera luzungu noscope tamanyi luzungu yogera oluganda ani gwali mukogera naye noscope ogenda muwa obuzibu banange wa holiday maker mutusaasire obulungi bwatulemesa osoma naddala nze olulenzi luluno sembera how are you kusinoonya kansiime wanji ogamba otya tuli bulungi onekako tulina wanoonya ku muziki sinoonya nkulu sinoonya taasa ama oli waka oli waka vira TV yo tuogerezeganye bulungi TV yo givire naye soko namuzelambuze ko banengo ina kakateni yake bei wanji gwe sika bei na
mukamuko beyinza n'okumutwalira kakateni oli mu ddiiro kati genda mu kisenge mwagala yalabe muno wandasulo nyimbiramu kale kati nze fiye gwe ba voltage tandika wanje abaana banyumirwa obulamu bwabwe n'ebibakwatako ku muzika gye salvation courtesy of us fekka omuzike elakola njakwerabira nebibakwata essimu hela sonano taata osikobyakkwata essimu mfukamire omusajja ono balina ngenda kudduka naye ngumyeko nfukamidde mbona onalabasana ofukamire nange ayambadde nenkofira besibo hello nabukambwe jebaleko ogamba otya pretty oli bulungi oli liddawa oli kiwatule webale buteererusa agumye tokikola nga tubonyebonye nennosikovu bakuyisani amanyago wanje mama omwana adde anyuma ono okwogera naye obulungi Hannington abadde agenda ava ku lujja leero adde agenda kakasa nti ebintu bino Musumba yabikolera bo munkubire akayimba ka Victor Kamenyo sirina malala kagendere wa Mama Shida Kosovo. Okay, I don't know, my dog me in this single by Big High. Star Boss goes to Star Promo. How are you? Hello? You're fine. Bakwisani. Oli bulungi bakwisani. Kalungi Tracy, oli liddawa. Nyana no amoli kalungi. Wanje? Kalungi Tracy. Oli wa? Chibutika. Oli mu holiday. Wanje? Wanje? Mbadde manyi wafumbirwa kakati. Mwana mutongo. Kalungi. Wanji? Osaba kayimba ki? Wanji? Network. Wanji? Spice Dana akapia mudu. Bakaita mudu. Oli mudu. Network eganye. Nenga kwa Salvation omuziki yo every single Monday ate okutukira dawo na korokutano boto tuchikola magezi ona korencha rakuna specifically tujja kubanga tukwata masimu goka ku video calls tuwerenga twogerezganya magezi tuchiwamvuye muko naye nga kuyo banange tubagala nnyo. Yes, kitufu nyo bamwe bajibadde kabadde ku ABS TV Kawala majita page ya ABS TV Kawala Facebook page no commenting no sabo buyemba no ata YouTube channel ya ABS TV Uganda official bulambala Wanji Kale tubagala nnyo see you when you see us tugenda balekala Ronald Ovyale abatwale mu nsi y'ebyemizannyo ABS Vision ebinyuma bingi bikyali mu kujja olunaku olwaleero bannaye ku kyacha Pastor mujje Katonda abakyuse olwaleero kikyoli fatawerabidde nange nnesu ona mujje Katonda abakyuse bannange oyambala ekyambala ekyomukisa ekigenda okyusa obulamu bwo bwonna bakolere bajja Katonda abakyuse naye nga ku muziki yo bannange tubagala nnyo see you when you see us that is tomorrow we are signing out.